nga 11 ogw'omunaana olukiiko lw'eggwanga lwajjula ne lubooga mu ngeri etali ya bulijjo. Ababaka nga n'abamu baabulwawo okukkalira baali bazze kuba kalulwako okuyisa ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga. Ababaka abasoba mu 3 nga mwalimu n'ab'oludda oluwabula gavumenti bo bakkiriziganya n'ennongoosereza zino. Kati nno byandibakkalira ku matama kubanga ebibiina by'obwannakyewa byo birowooza nti ensonga eziruma bannayuganda baazirekayo. Nga biyita mu mukago ogubitabagu National NGO Forum, ebibiina by'obwannakyewa bikaayidde ababaka nga bigamba nti ensonga y'amateeka g'okulonda bannayuganda gye baludde nga bayaayaanira yatemerwako ettaka. Ekintu kyokka kye bakyusizza mu ssemateeka eno empya gye baakoze kye kigambo independent. Ate ekyo ekigambo okukyusa obukyusa ekigambo nga mu nkola tekibaddeewo kiba tekigasa. Bano bavudde mu mbeera ne balangira ababaka okufuula paalamenti eky'ebyenfuna. We should not turn parliament into a marketplace where people go to bargain for their personal interests, where people fight for per diems. That's not what a member of parliament's job is. No. Kati basazeewo paalamenti bagikube mu kkooti olw'okuyisa olugaayo mu buyinza bwa bannayuganda. Tujja kutwala parliament mu kkooti olw'okuba nti balinyiridde eddembe ly'abannayuganda lye tusanga mu article oba mu kawaayiro akasooka mu constitution ssemateeka ya Uganda. Baniira bakubiriza bannayuganda obutakombya kalulu ku mbaka yenna asuuliridde ensonga ezibaluma. Batakoze ebitusaanidde nga omulimu gw'abapalamenti gwe balina okukola, omuntu oyo tasaanidde okudda mu palamenti. Wabula abamu ku babaka ba palamenti bavuddeyo ne bajjukiza ebibiina bino ng'omulimu gw'okukola amateeka bwe gutali gwa kkooti. Kuba buli omu akimanyi nti guba mulimu gwa palamenti, si mulimu gwa kkooti, ate nga palamenti ejoogerera okusalawo mu palamenti egenda okujja. Si nti tteeka nti palamenti ey'omwenda yebadde n'okubikola bino byonna. Tugamba nti baleme na kudda mu kuwummula kubanga tewali biseera bya kuwummula, baddeyo ku mulamwa, baddeyo bateese, baddeyo bayise ebirowoozo by'abannayuganda. Mu kiseera kino ababaka bazze bayisa amateeka agatali gamu omuli n'amasaza amagye 52 agatondebwawo n'ekigenderwa bannayuganda kye bakyebuuza. Paalamenti inaatera okugenda mu luwummula olusubirwa okuba oluwanvu ddala nga kino kiresseewo ekibuuzo mu bannayuganda obanga ddala singa amateeka g'okulonda ganaaba tegakoleddwako bannansi baneetaba mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.